bana Uganda mwenna tubebaza okubeera nga mubadde ku mikutu gino amanya Nobat Events tuli wano nga ba concerned citizen abakwatibwako ensonga bana Uganda ekitubezezza wano ensonga esinga obukulu kukubakoola mwenna okwebaza parliament awamu ne president waffe ow'eggwanga His Excellency the President of Uganda Mr. President Museven okubanga yakkiriza n'asayininga ku tteeka ly'okulwanyiza oba okugaana ebisiyaga mu Uganda nga mwenna bwe muze mulaba nti eri mu mawanga g'abajungute bali eyo bali ku streets beeyiye ku streets bagamba Uganda yakoze bubi naye ng'ate parliament yaffe wano eye Uganda ne president byonna bye bakoze babikoze mu interest yaffe bana Uganda abagamba nti nedda ebisiyaga tebijja kujja mwaffe wano so kakati tubakoola mwenna era nga tudikira linze wiiki ejja okuva ku Monday paka olwe Sunday tugiyise celebration week tugenda okuvaayo tujaganye buli kitundu mwolimu oba ojaganyiza abali mu Kampala okumpimpi tugenda kunganira ku Parliamentary Avenue wano ku Parliament kuva ku Monday paka olwokusatu olwokuna tujagenda tujaganyize ku State House entebe nga twebaza President Museveni okubanga yakkiriza n'asayininga amangu ddala ku lwokutaano tugenda bakoola mwenna buli akkiriza mu ddiini y'Obuyisiraamu tugenda kujaganyiza mu mizikiti gyaffe ku lwomukaaga buli Museveni sidde gy'oli tugenda kujaganyiza mu masinzizo gaffe awamu ne ku Sunday lwe tugenda okugalawo celebrations ezo tugenda kujaganyiza mu church zaffe so nno tubakoola mwenna muveeyo ng'era tutaddewo akabonero akagenda okutugatta ffenna okuva ku Monday lwezinawera ssaawa 7 ez'amalya g'ekyemisana tukusabye muna Uganda abadde awakanya ebisiyaga bino kwata firimbi ssaawa 7 tugenda kufuuwa firimbi ng'akabonero akalaga nti tuli basanyufu ffenna olw'okuba nti abakulu mu Parliament bakkiriza ne bayisa etteeka ly'ebisiyaga ly'okulwanyisa ebisiyaga ate era ne president n'alisayiningako so yensonga esinga obukulu wiiki ejja celebration week ne bannange kaboogereko ono tuli ne president w'abasocialite mwami Kirabira Eddie ono Naalongo mumanyi n'abalala bonna bagenda kweyanjula tulina yakiikiridde social media handlers ba YouTubers ba TikTokers Asia bonna buli ali wano kupana agenda beyanjulira amanyi yampitibwa Kirabira Edison socialite president mu ggwanga lyaffe lino Uganda amanyi yampitibwa Kirabira Edison socialite president nze ngaffe on behalf of all socialites in Uganda tuli happy tuli basanyufu nnyo okulaba nga president waffe Yoweri Kaguta Museveni yasayinize etteeka lino nebaza nnyo ne parliament ya Uganda ne speaker Honorable Tamongi you are historical speaker kyekiriwo ge mazima ate nebaza mwenna bamemba ba parliament abataddemu nnyo ki amaanyi etteeka lino lisobola okola because bino tuli ku bintu bya nnono and we are concerned citizens so nebaza nnyo government yaffe naddala president Yoweri Kaguta Museveni parliament yaffe mwebale nnyo ne bana Uganda ffe nga ba socialite tusazeewo nanti bino ebyembuto bigwa waffe katusazeewo naffe tujoyininge tugatewamu ne baganda baffe bano ba promoter ne ba Asia tutambule nze Naalongo kitone nampijja muko omusajja atalina mutawaana nindeko nze Naalongo kitone nampijja muko omusajja atalina mutawaana siyinza kuwulira kintu nga kino mu nsi yange nesanguwa misingo era yankubidde wankoze obulungi obutagambika kubanza omulanga gwensinga nkuba buli lunaku kubiriza abantu okufumbirwa n'okuzaala abaki ate mubeereyo mubakuze kati amazina gengenda okuzina wiiki eno bane ngenda zina mazibu kubanda byadanga muli ku nsonga yange n'eggwanga lyange kubanga nze munakula nkimanyi ti omusajja awasa mukazi ne bazaala n'abaki n'abaana kale mujje tuzinire wamu mulabe ku muko omusajja ng'anyeenya akadoddi byebyo nebyange n'ensima bonna basobodde okuwaayo ne batatiiririra ebyo musimanyi bajja tugaana okukola kino ku lw'ensi yammwe ne mugamba oba kino kigaane naye abantu tebajja kuwasa bannaabwe nze nno mbasiimyemu akensuso pulezidenti waffe weebale nnyo weebale ddala n'abana Uganda mwenna abatakkiriza mu nsonga eyo mukama abankuumira ate abasanyusa amanya nze nagudisi ati master Don Asia nga ndi wano okukiikirira ba tiktokers bonna era mbakunga buli tiktoker yena gyali ojje otwegatteko wiiki ejja ku Monday nga
to celebratinga kulw'etteeka president lyataddeko omukono. We say no to homosexuality ate nga tetuwagira bisyaga mu ggwanga lyaffe. So mbakoola mwenna mujje mutwegatteko tubeere nga tucelebratingira wamu ffenna. Ate neneyongera n'okutegeeza abasiraamu gye muli ku Lwokutaano tugenda kubeera mu mizigiti nga tweyongera okubeera nga tucelebratingira wamu lwa president waffe ow'ekitiibwa ewamu ne parliament y'eggwanga okubeera nga baganye ebisyaga mu Uganda. Bagisumwesizana n'abakyesere mulembe bayaaya bababani bamaayi ensonga ekuleetera ano kyerero kino kuliwo ensonga y'ekulwanisa bisyaga mu Uganda kuba president afugisire kubanga akalirewo kubanga alemesa bisyaga mu Uganda era mbakoola mwesizana hesi muli mweze mukwigateko ku celebrating ku nsonga eno kuba akuwere kitiibwa kigali nabi kubanga alobere kufugirisa ensonga y'ebisyaga mu Uganda. Abanda bamanya Kobusinje Saroni Eliana nga wedidi nga ndumusanyifo olunaku lwaleero nga nvudde mu kibiina kye bayita Gluten Traditional Healers and Herbalists Association era nga nze omuwanika waakyo. Nze essanyu lyennyini olwaleero lya Mwoki wa Gonja kubanga abantu tukaabye ebbanga ddene nga tukaabira ensonga y'ebisiyaga. Omwana omuwala n'agenda nawasa omwana munne muwala, omulenzi n'awasa omulenzi. Olwaleero taata President Museven wangaala emyaka gyonna. Nkwebaza olw'okuvaayo n'osayininga kintu ekyo. Era nineebaza maama waffe Honorable Speaker waffe omulungi omubwati gwe tulina mu Uganda lyaffe. Webale kukola ekintu ekirungi n'okkiriza ebisiyaga bino okuteekako omukono ne President waffe wamu ne ba MP baffe mwenna ba Honorable abakkiriza nti ebisiyaga bigaanibwe. Era nsuubira abazadde bonna abali eyo bagenda kwebaka otulo balye emmere kubanga emirembe badde baweddeko ennyama bawedde ku mubiri. Mbeebaza abawangazi Katonda ono yabatonda n'abateeka omu nsi nga mulina okutukulembera ne mulaba ebizibu byaffe ne mubisalawo. Mbaagaliza mwenna olunaku olungi olw'Emmande. Mwena muli abasawo b'ekinansi abaguludene abatabuzi b'eddagala nga mundaba nga nze twezala wammwe. Njagala musituke mujje tujaguze ffenna olunaku lwa Mmande ku palamenti igwasobola kwebaza President Museveni twongere kumwongera ebisanja ebirala. Udda luno tulinayo agenda okoola abayisiraamu hajati tulinayo abavubuka n'abalanga bagenda obbeeyanjulira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Namakula Janat Aida nga nyimiridde wano nkiikiridde abasiraamu nga twebaza omukulembeze w'eggwanga His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni, Anita Among ne Asumani Basalira ba honorables abo tubebaza nnyo kubanga bayimiridde ku magulu gaabwe ne bateetiiririra okubanga basobodde okusayininga oba okuleeta etteeka eryo ne lisayiningibwa president waffe omulungi. Nkowoola abasiraamu bonna mu ggwanga gye bali n'abenzikiriza endala zonna abakatoliki abachristans bonna mbakowoola bajje twegatteko okulwanyisa ebisiyaga omuze ogutali mulungi. Ffe mu busiraamu omusajja akkirizibwa okufuna haki nnya naye lwaki bakikola bwe batyo olw'okugyawo ebyo ebisiyaga okubanga tebibeerawo omuntu abeere mumativu mu kyakola. Nze nazaalibwa mwami saazaalibwa mukyala na mukyala yali mwami, ekitegeeza wano mu Uganda tetukkiriziganya na bisiyaga ne mu nsi endala ezimu ne wano mu Uganda ne president waffe omulungi yatulaze teyakikoze nga president yenga ye naye yakikoledde abantu be okwagala eggwanga lye teyakoma kutunonola kutujja mu nsiko naye bingi byatununuddemu era byatuwonyeza. Yalwanyisa covid n'alwanyisa siriimu n'ebino ebisiyaga kati abiyimiriddeko. Tumwebaza nnyo president waffe omulungi omuzadde ng'asobola okumanya nti omuntu azaalibwa mukyala na mwami so si mukyala na mukyala oba mwami na mwami. Mbakowoola mwenna Bannayuganda tuveeyo tugenda wali ku parliament buli omu yenna eyasanyuse ng'ayina essanyu president kye yakoze ne Anita Among our speaker ne Asumani Basalira bonna kye baakoze tugende tubajagulizeeko
banabuziga mwena gye balimba kowoola banamakindye ne Uganda yonna sigadde namakula Janet Aida mwebale nnyo mwebale ddala. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nze nina liina nzira mayina aye nina liina amayina gaba gacha bazinga erina ninze Dr. Kibwika Suzani omusawo omutendeke muve ku bano abakobani nti oba biki aye ndi Dr. omusawo omutendeke ne Museven era nkoba nti President Museven oye President Museven oye okumira ensanafu ife mu Lusoga kuba kumira ensanafu okusayininga eiteeka lino era nebaza MP waife owa Bugiri Asumani basalirwa okuleeta eiteeka lino mu parliament n'abanga amize ensanafu yali waayo nebaza ni mama ife Anite mulamu wange nze kubanga yafumbirwa waife Anite yafumbirwa magogo mwani naze so yo aba mulamu waife ne yakoze amatendo gano yaikiriza parliament okwogera kuiteeka lino era baalibisa bakoba nti ezirabisiyaga muki mu Uganda era ngamba kunga mwena abasawo abatendeke kino mukiidi nti omuntu okuli ebyo ebisiyaga yeyononanga ye mwene omuntu era nga mbakubiriza nti olunaku lwa Mande tuli ku parliament enaku ibiri oluvaawo tujja ku State House nga tujaguza abasoga mwena mbakunga abasoga abagisu abagwere abalamoji tukobe nti ezirabisiyaga mu Uganda nsigaire nga ndi Dr. Kibwika Suzani nga nkoba nti iseife kyabazinga agungumale amanya n'eddoboozi Fred Bukusubwe Mande ani mukulembeze w'abavubuka mu Kampala muno kozi nze ndi musanyufu nnyo olw'embeera eriwo kati mu Uganda nti bakama baffe bamaze dda okugusa ensonga ebadde erumya abantu mu Uganda nkoze okutwalira wamu ne mu Afrika kubanga tufunye entandikwa nti abasoose batandikidde wano mu Uganda bakama baffe abali mu parliament mwenna mwebale nnyo mukama wange president sebo taata webale nnyo jjajja waffe nkozi nze nkunga abavubuka bonna mu Uganda nkunga abavubuka bonna abageto abasibuka eyo yonna mu buchokoliwe eyo gye muli nti muveeyo tusanyuke twebaze abantu bano abakama baffe abatula mu parliament abakama baffe abatula aggulu eyo omu yekka bw'ati President Yoweri Kaguta Museveni olw'okukkiriza n'ateetiiratira nga bamutaddemu bamusonzeemu olunwe katulabe kikyanakola naye n'alisaako omukono tewali bisiyaga wano tugenda kumwebaza tugenda kusanyuka tugenda kujaganya era nga mukama wange bwayogeddeko nti tugenda funa firimbi buli Munnayuganda wooli abaana baffe abageto badde ffe basinga ddala osika nti mukwate ssente tuyingire ebisiyaga naye leero tewali tugenda kulwanisa kyawedde dda naffe twebaze batulwaniridde nga tufuwa firimbi essaawa tugenda kuba tuzirangirira tesaawa bwe firimbi genda atandika okufuyibwa eggwanga lyonna okumala eddakiika bwe ziti tugenda kuba tukirambulula mu maaso awe tunaddako mwebale nnyo Bannayuganda mwenna bagambye nti tewali bisiyaga mwebale nnyo bakama baffe abayimiriddewo okukirwanyisa mwebale nnyo mwebalire ddala nsigadde ndi Bukusubwe Fred Mande kulembeze w'abavubuka amanya nze Musibeka nga ndi wano kulaba kulembeze b'obutale era nga ndi chairman wa katale ka Lusaka community market tuli wano nga tuzze okubakunga mwenna naddala b'obutale muveeyo kimanyi nti ab'obutale abantu ba wansi bamufuna mpola fesu singo okubeera mu butale ate nga lino etteeka eryayisiddwa oba eryasayiningiddwa pulezidenti waffe pulezidenti Museveni okusinga ebisiyaga bibadde biri muffe abantu abanaku kubanga batulimbalimba n'obusente ne batuuka okuba nti batusobyako kyakubiri etteeka lino lyayisiddwa
si omuntu ng'akoze ekirungi tuyige okusiima bannayuganda banne muveeyo tujje ffenna ku parliamentary avenue ku Monday tukuŋŋaana abatasobodde tugenda kulangirira essaawa ez'okufuuwa firimbi kubanga etteeka lino lyayisibwa nga ba MPs baffe abaka ba parliament tebeetemyemu nti ono wa opposition nti ono wa NRM kubanga lyaleetebwa omubaka Asumani Basalirwa wa opposition ate ne lisayiningibwa President Museven ate wa NRM n'olwekyo nti ekyo kyatukwatako ffenna nga bannayuganda n'ebirala bwe binaatambulanga bwebyo Uganda ejja kukulaakulana naye tuve mu by'okugamba nti kubanga bagenda tujjako obuyambi obuba tebukyali buyambi omuntu bwagamba nti akufoosingako kyotayagala kitegeeza yebeera nguzi nti bwoba tekikoze ngenda kujjako kyembadde nkuwa kitegeeza badde batugulirira bugulirizi kati n'olwekyo mbakunga yo mwenna b'obutale abali mu division y'e Nakawa Kawempe Makindye Central Lubaga mwenna muveeyo tayimu batandika okutwegalira nabo batutwale mu Amerika nga tuba